Akamu 7 kawedde mudda baganda bange kusaba tambuza video eno. Baganda bange twekubireko mu ngalo. President waffe atadde video eno tena bana kuyitako bbanga ddene. Ekisokera ddala agambi azemu n'akigumiza nti yawangula akalulu era n'obujulizi abulina. Ekyokubiri n'atwebaza bannayuganda ffenna abalemezaamu abalemeddeko era n'agamba twongere okulemezaako. President waffe neyebaza abasirikale bonna abamuwa amawulire. Wuliriza wano ewakulu. President waffe agambye kati agenda mu nsi z'e Bulaaya kutuula n'abakulu. President waffe kati agenda ate n'agamba ssaawa yonna agenda kukomawo mu ggwanga lyaffe Uganda. Nga tonnabakubaako kyokola kyonna nkwegayidde tambuza video. Wuliriza sharing a video. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential election. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop
and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I have not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. For God. Views z'abantu nyingi oba opinions z'abantu wano nyinawo opinions ezitafaanagana. Abamu bagambye nti waliwo kimubalira mu gavumenti era nti move zonna zakola ziri calculated. Bingi nnyo ebyogerwa naye nga nze mbawo kubanga nkutuusaako mpola mpola. Era ono yavuddeyo nga mukambwe bitya n'agamba nga bw'amaze okuba nga yeeyolera omutitimbi gw'ensimbi kati alesa abaana b'abantu mu makomera. Eno video ngenda gikola ndi mukambwemu tukoye okulimbwa eno embwa olumala okufuna ebirooto byayo ng'ejja erimba Abannayuganda ebagamba nti tebalina ssente efunye ssente luli wasaba amadika ne bagikuwa kakati omaze okufuna omudidi olimba Abannayuganda gwe tojja kutabula Uganda nga tulaba eyo enjaga gyemunywa nti goveyo otabulireko Uganda olimbe ensi toyenda olimbe jjajjaawo muve mu bino ebyokubalimbalimba akasajja ako kayiseewa okolagana ne security gwowa Museveni information gwokolagana ne General Muhoozi abaana b'abannamu bafuzibiddwa tolina kyoyogera wabalimbalimba n'obalimbalimba nti bw'omala okulonda kabanje kakuume wakuuma ki essawa eno wavayo n'otugamba nti bakabanje wakuuma ki olimbalimba ensi muleme kulimbalimba ggwanga mubbi Abannayuganda odduka kati owoza sambala bodduka tojja kubuzaabuza Munnayuganda tukujja kunoonya gwe buli gwe yabbako ssente yessawa muggulewo emisango ku mapoliisi kana akasajja kadduserwa ssente z'abantu tolimbalimba bantu mukazi wo olwamala okufuna ssente n'afuluma mukazi wo bulijjo yakuŋŋanja ku bantu ssente mugambe mukazi babi leeta ssente z'abantu Wulidde mukambwe bitya eyo ndowooza ye bwatyo bwalowooza era tugenda gimujjamu ffe tuliwo munange okuba nga tubatuusaako opinions z'abantu. Ate ono naye ayongerezaako eddoboozi ku ekyo era n'ategeeza nti essaawa ya kakati we twogerera oli adduse avudde mu ggwanga era kati kiki ekiddako. Officially President wa NUP Mwami Kyagulanyi Ssentamu abombye akuttemu ebyangu n'awaŋŋanguka oluvannyuma lw'okugamba abantu kalonde kakuume okabale bwe kagaana okabanje ne tugenda mu Geneva Summit tugenze mu European Parliament tuvuddeyo tukomeyo mu bantu tetugamba nti baatubba era akalwa kali akaffe ke ba Museveni aka Museveni bakatuwa essaawa eno azze n'asiibula ensi mu butongole n'abagaba bannange ŋŋenzeko kaakaseera katali kagere nja kudda ne nkyali mu struggle bwe mukama wo ng'abomba kati gwe ndigaye ng'onyweza akatebe twabagamba by the end of 2026 general elections zigenda kulitamininga who the real goat is essaawa eno kyagu ebobi akwata omwo tubagamba nga buli lunaku nti ebintu byakukyusa gavumenti tebingera kukyusa ngoye nti na blink of an eye so kwanga okyusize essaati essaawa eno Mwami Kyagulanyi ebire bimusakaatidde atunula ng'omulalu naye nga alina capacity esobola okufaanana obulungi okubeera obulungi bangi ne basinga obugagga abafaanana obulungi okumusinga essaawa eno lwa nsonga emu yeepima yalinnya mu ngatto z'aba big boss
yalotta ekirooto naga akituukirize essaawa eno kimwegezaamu okumutta kati olesa Abannayuganda abana abandi abaasibwa abavubuka abattibwa abaabuzibwawo bo baleseewa Mwami Kyagulanyi kibiina kyo ideology yo nazali plan zo okussa abaana abo tubuuza bubuuza omaze okakanya opposition zonna zonna ezibadde mu Uganda netusigazaawo NUP essaawa eno obomba odduka olagawa tukubanja ntebe odduka mulife don't run aba opposition amazima gali nti mwemuga mulwana Museveni nga kitammwe adduse ndowooza kati awo integrated struggle eri serious okusinga nnyiniyo bafutu soja babanja entebe okusinga mukama waawe Abannayuganda baagala okukyusa eggwanga okusinga president okukyusa eggwanga otherwise mpola tuzenga tubagamba nti mujja kweyambula mu bantu muswale essaawa eno who loves last loves best kati mbuuza ekibuuzo ku bafutu soja ne bwe mwayitanga abanyampi ani asinga era ani ali obulungi ani alina remarks entuufu futu soja buza munno what's next Geneva Summit zaagana European Parliament zigaana nemudala Uganda ne bigaana essaawa eno temuli mu kuswala mugenda gamba ky'abantu nzire munda benga mutuuze entiko kavulaawo mujja kutulaba mujja tulaba kibiche mugamba Bannayuganda andi babajjako n'amanya galonda loop kati Parliament yalonda loop toza mukategedde otherwise kati ngafu abagamba katuje tubabikulenga amaaso atategeera bikakotegeere nze ngenze for God and my country. Ono ye agamba ki tuli ku nsonga yemu eyo egy'okuba nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ayawulidde eggwanga agenze mu ekizayo era yadde nga abategeezezza nti struggle tagivuddeemu era ina okugenda sinkaneyoko abantu abalala bakubaganye ku mpawa. Ono yagamba ki olunaku lwa leero President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde mu butongole nti agenze mu buwaŋŋanguse. Naye mwagale tomwagala kikirize kigaane Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde factor y'amaanyi nnyo mu byobufuzi bya opposition okuviira ddala mu 2017 paka olunaku lwa leero walangiridde nti agenze mu buwaŋŋanguse ebadde factor y'amaanyi nnyo era ina kinene nnyo kyabadde yagatta ku opposition. Newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu alonze Lina Zedriga okumuddira mu bigere watali naye tosobola kukompea linga Lina Zedriga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali fa ahead of Lina Zedriga. In fact Lina Zedriga waliwo n'abakulembeze abamu abali mu NUP nga bamusinga etutumu n'obuganzi mu bantu okugeza nga David Luisi Rubongo ya Joel Senyonyi Waiswa Mufumbiro n'abakulembeze abalala. Sigeza kukakanya Lina Zedriga. Lina Zedriga ina byakoledde NUP ne tosobola kumugeza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mobilizer wa maanyi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ina oratory power esikiriza abantu bangi nnyo okwegatta ku struggle y'okulwanyisa NRM mu Uganda. So oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era okugenda kwe kugenda creating eddibu ddene nnyo mu byobufuzi bya opposition ne mu bukulembeze bwa opposition mu Uganda wamu ne munda mu kibiina kya NUP kubanga okugenda kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu NUP munda kuyinza okutriggeringa internal power struggles kubanga ono Lina Zedriga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalonze naye ayinza okwagala okulaga obuyinza bwe ate nga embagamenti waliwo abantu mu kibiina munda abasinga Lina Zedriga amaanyi mu reality. So kakati munda mu kibiina muyinza okubeeramu internal power struggle nga Lina Zedriga agezaako to assert ha power awo nonno nenkulabira munda mu kibiina kya NUP. Mujjukire ne ku side endala Robert Kyagulanyi Ssentamu waatabadde okuva bwe yatandika okwekweka obutakwatibwa abantu abadde bagenda ku kibiina kya NUP mu press conferences mu activities ez'enjawulo babadde beesalako. Ekitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde musajja nnyo era abadde musajja w'amaanyi
ng'asikiriza abantu okwenyigira mu activities za NUP ne mu bintu bingi nnyo ebya NUP nga mwe muli n'okola ki n'okusonda ssente ekibiina bwe kiba nga kiri mu buzibu oba bwe kiba nga kiri mu bwetaavu bwa ssente. So Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde w'amaanyi nnyo era musajja nnyo akyali musajja w'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda naddala ng'ali wano. Era kyova olaba nti gavumenti ya Uganda ebadde emutaddeko amaanyi mangi nnyo emuteerewo embeera emusikiriza okugenda mu exile basobole okufuna opportunity enafuya ekibiina kya NUP watakola ki watali. So Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala tomwagala factor y'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda era mu budde buneeno yakwatidde opposition eyawamu omumuli omuntu abeera n'ensobi ze tewali watakola ki atasobya naye ekyo tekijjaawo fact nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebadde factor era ekyali factor y'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda era kyova olaba nti gavumenti emutaddeko amaanyi mangi okulaba nti akola ki agenda mu exile watali basobole okudismantlinga ekibiina kye. Mawulira malala omwana mulenzi TikTok abasinga obungi gwe tumanyi nga Jaden nga amanya gamatuufu ye Katongole Timothy essaawa yakakati wetwogera mbu naye alinnye ennyonyi okugenda okuba nga afuna obujjanjabi. Kakati mu mawulire ge tulinawo Jaden alinnye ennyonyi wetwogerera ali ku kisaawe Entebbe tannaba kusimbula agenda kuva mu ggwanga lyettu Uganda agenda India. Ekirala ssente zaaweze emitwalo 10 bannange twebaze Katonda. Emitwalo 10 ejja $, gye bali bamusaba gyaweze. Wabula mpuliddeko nti President Museveni yamuwaddeyo emitwalo 6 ejja $, endala zivuddemu bakita batya okusonda bakuyita batya mu luzungu institution contribution tekuba kusonda fundraising tomanyi luzungu Saidasi. Kakati emitwalo endala ena gyavudde mu fundraising emitwalo 6 gyavudde wa President Museveni mbu ekyo kiri allegedly. Jaden mukubiddeko nangamba ali ku kisaawe asimbula agenda India. Are you together? Ali mu kusimbula ava mu ggwanga lyattu abakooye agenda India. Temugenda kuddamu kumulaba paka nga akomyewo abalekedde entalo zammwe n'ebizibu. Are you together? Self flight Jaden okomewo ng'oli mulamu tetukwagaliza kufa. Muddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo abantu bakyalemedde ku nsonga ya Zubeda Byantalo amanya gamatuufu ye Shamimu Mayanja naye nga basinga obungi tumanyidde ku Zubeda oba tumanyi nga Zubeda Byantalo abantu okuba nga boogera ku mwana we kyamuyisa bubi nnyo naye abantu balemeddeko nti naye kakiwulire tukubanga bavumye nnyo abantu mbalese ebiwundu ku mitima gy'abantu kakati munawe wekibatuttako bakkirize. Zubeda bakuvumidde omwana wo nga kibi okuvumira omwana naye Zubeda ngenda kusaasira okuvumira omwana wo nalabye komenti akaana obunnyo kana kalinga kasanke kana kabi ABCD ekintu ekitali kirungi okuvuma omwana omutongo oyo newankubadde Zubeda byakola tobyaga naye si kirungi okuvuma mwana wa Zubeda. Naye ndaba wa Shalom naye mukazi we bamuvumye ekintu ekitali kirungi kuba mukazi wa Shalom talina gwe yali avumye. Ndambi Waikibenda akwambadde Kazola akwambadde ekintu ekitali kirungi kuwadde owanaawe endowooza zo. Naye njagala sooka buulirira aba YouTuber bano simanyi oba nze musiru mbajjukize nti buli muntu gwe mutuulako nga mutudde wansi ku butebe ne muwa endowooza zammwe naye oba omuntu oyabira mwana wa muntu. Bale kubanga wekumidde ku NCK TV abo boli eyo nga tona subscribinga kikadde mnango subscribing ate no omala okusubscribinga ng'onyiga kadde bingi nnyo tulina okubanga tukutuusaako era nkugamba bugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyowetaaga okubanga omanya wano wokka mawulire tujja kubanga tugakuwa mu bujjuvu bwago. Bantu bange bingi nnyo ebyetooloola bingi nnyo ebitambula mwalabye omuwala bamusibye
lwa kulinkinga information arekodi emisango mbo gye babadde baagala okuvunaana omukulu Bobi Wine singa yabadde akwatiddwa de bagenda kumutwala mu kooti ng'olwedde bageta charge sheet already bamala dde okuba nga bagidraftinga. So byebyo naye yeesaya kakati wetwogerera yafulumye eggwanga sigala naffe tuva.